This is Rock Until already in the day, Guterevu ntwalo mukisa guno okusiima mwe mwena abasiima empeereza ya Page the News akambaniriza ko mudakikeno yenyine abalungi abagalana gye musinzira kwanga ate mwejjeko mideko kabakade kamawulire gaffe kasubire nti muli malidadi sana yesa zo empologoma eziwerako ddala 3 zafudde wali eri mu Queen Elizabeth National Park oluvannyuma lw'okubanga temunange zakubiddwa amasannyalaze dekabusa agazijje mu bulamu bw'ensi eno eyo nno ebaloosi nnene eri eggwanga kubanga munange bino biba bya bulambuzi so nga te entisa eyo ebutikidde abantu b'omubende oluvannyuma lw'okusanga maama n'abaana be babiri nga bafiiridde mu nnyumba era nga kigambibwa nti bano bafudde kiziiro olw'ensonga nti beesibiddemu nga balina n'essigiri ensonga eri so serious abantu bangi mulina omuzoogo omwesibiramu n'essigiri ne mutagulawoko wadde eddinisa ekintu ekyo kiyinza okuba nga temuna ekitwala obulamu bwo nga bw'olabye abo we bagenze so nga te bo abannirwa bavuddeyo batono bagenda maaso kubanga bategeeza bannayuganda nti ekigambo ku renewing muntu kigenda kuva ku mitwalo 5 kidde ku mitwalo 5 so gwe wenna agirina gikwate nga kalira ka mwana kubanga ndowooza ebintu biwulira tugenda mu mitwalo 5 songa teye omukulamanyiddwa nga Derrick Kaguta Museveni bw'ati avudde n'agenda maaso kubanga ategeeza nga weetabanga nteekateeka ya gavumenti ya NRM okulaba ng'omuwendo gw'abavubuka abaddukidde mu mawanga g'Abawarabu okukola obwakadaama n'obwassekadaama nti gulinnya onaagamba nti bwe baali bajja mu buyinza kino tebakisuubira naye ng'ageze maaso kubanga ate anenya abakulembeze ab'enjawulo okubanga munange tebakoze kimala kubuulira abavubuka kituufu kikyenyi nti balina okubanga ate bakola okusobola okulaba nti beekulaakulanya era nga bino byonna abyogedde mu kujjukira eyali omuwaabi wa gavumenti Joan Kagezi eyakubwa amasasi mu mwaka gwa 2015 so nga ate bo bannansi abamu bagenze maaso kubanga munange balaga nti bakoowa ekigambo n'erinnya eriyitibwa Museveni era nga munange bino bibadde mu lukuŋŋaana olumu naye tubeere bagumiikiriza tulibeera bwe tuti tulibeera wano nga amawulire gasoma ti Museveni afudde ate twali bafudde teri kigenda kukyuka mu nsi okujjako liriba ssanyu ki abasiraamu mubeere bagumiikiriza abasiraamu mubeere baki awo wetuli essaawa eno naye nga ye Speaker wa Parliament omukyala amanyiddwa nga Honorable Anita Mongo bw'atyo avuddeyo n'agenda maaso okwaga ate awaayo ensimbi eziwerako ddala obukadde bwa Uganda 50 yes ku lwa Parliament zibe nga ziyambako mu nteekateeka y'olunaku lw'abajulizi olugenda okubaawo ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogw'omukaaga jjukira nti buno lubeerawo buli mwaka okitegeera era nga bino byonna bibeera wali eri ennamugongo ensimbi zino agenze maaso okubanga ate azikwasa abateesiteesi abava eri mu ssaza lya Wali Fort Portal so nga ate ye omukulu amanyiddwa nga Fred Enanga ng'oyo mwogezi wa poliisi avuddeyo bw'ati n'agenda maaso okubanga ate ategeeza nga poliisi bw'ejjenta mu nsonga z'okubanga ate bayita taata w'omugenzi Jacob Olanya okubitebya ebyobutwa ategeezezza nti bano bagenda kubanga ate bakola okunoonyereza okusingakaawo nga tebannayita muntu yenna kubanga ate bamwokya akajojijoji w'ebibuuzo kinajjukira nti abantu ababeerako ddala bana be baali bayitibwa ku nsonga eyo nga kwekwe kulina omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu weewaawo nga ye omukulu Derrick Kaguta Museveni yategeeza nga abasazeewo okuba nga ate beesimba ku ntebe ey'okuvuganya ku bwa MP wa Omoro District babijjemu enta wabula nga ate bo ab'ekibiina kya National Unity Platform baganye okuba nga ate bazikiza era nga wenjogera olunaku olwaliro bagenze maaso okuba nga ate balonda anaabakiikirira ku ntebe eyo okuva mu kibiina kya National Unity Platform omukulu amanyiddwa nga Torretti Simon Akecha okitegeera so akaluwe kanaasekera oyo yagenda okubanga akola ki akiikira abantu b'ekibiina kya National Unity Platform so nga ate mutabani w'Olanya ajja kubanga ate akiikira abantu ba NRM bwe tuddako waneeno mu mazaalibwa agabadde gakakwajja g'omukulu amanyiddwa nga Muhoozi Kainerugaba ye mwana mulenzi amanyiddwa nga MC Katsi y'omu ku abo ababadde ku mukolo ogwo era nga yabadde MC nga bulijjo enkola ye weebeera wabula ngo n'evuddeyo n'agenda maaso okubanga ate ategeeza nti abantu bangi bagenze maaso okubanga ate bamukubira amasimu ne bamubuuza ekibuuzo nti lwaki yagenze maaso okubanga ate yeetaba ku mukolo gwa Muhoozi Kainerugaba ogw'amazaalibwa wali eri erugogo n'agamba ekisookera ddala nze sifaayo ku biki bye mwogera kye mulina okubanga mumanya nti temugenda kubanga ate muliisa famire yange nze ndi wano kubanga ate ngoba nsimbi okitegeera n'ababuuza amazima ddala kikyamu kiki nakoze okubanga ate nkiika ku mazaalibwa ga Muhoozi so nga ate ku nsonga yemu ey'omwana mulenzi amanyiddwa nga Derrick wa radio yes
bawamuna 256 yavudde bw'atyo n'agenda maaso kubanga ate akunga omukulu amanyiddwa nga Fab Love bawa omukyala amanyiddwa nga Fifi the Queen omubwati. Yes, oluvannyuma lw'okumusekerera nti ono teyamulabyeko ku mazaalibwa yawandiise n'agamba nti Fab Love Kaine Rugaba was not invited for the birthday. Okitegeera bw'atyo n'agenda maaso kubanga amutegeeza nti weewe ekitiibwa, okitegeera ne bw'obanga oli mwavu otya togendanga maaso kubanga ate weesiba ku bantu abatakwagala. Jjukira nti Fab Love awagira nnyo ekibiina kya NRM ate nga mukyala we Fifi the Queen awagira ekibiina kya National Unity Platform. Baba kikola batya kyonna kyekiri naye nga ye Derrick wa radio bw'atyo yagenze maaso kubanga ate amutegeeza nti alekerawo kubanga munange yeesiba ku bantu abatakola ki abatamulabawo. Kati we tudda ku mwana mulenzi amanyiddwa nga Ronald alimpa. Yes, mwana mulenzi ono akayimba akapya sina kapya nno kakadde naye ate kagenze maaso kubanga ate kazuukira akamanyiddwa nga Maziga Bowa. Akayimba kano nga yakateeka ku YouTube emyezi nga 6 emabega, okitegeera naye nga ate waliwo n'omukulu amanyiddwa nga Kamulegeya yagenda maaso kubanga ate akateekayo emyezi nga 5 emabega, era nga bw'otunuulira video ya Kamulegeya ejjudde ebifaananyi ebya video y'omwana mulenzi amanyiddwa nga alimpa, ekiraga nti teyakoma kubanga ate akoppa kayimba kokka ngamba audio wabula nga ate ne video yennyini yakola ki yagitwaliramu. Kaakati nno bo abakalakasiba okusanyuka TV and Cat. Yes, bwe batyo bavuddeo ne bagenda maaso kubanga ate munange bamukalakatanga bagamba nti ye mukopi ye yakoppa naye nga bwoba okeetegereza mwana tuka Mulegeya yandibanga yakola ki ye yakoppa. Kino nno kiviiriddeko mwana mulenzi ono kubanga ate ava mu ki mu mbeera naddukirawo ku mukutu ogwa Twitter n'akabira omukulu amanyiddwa nga Kin Karisa owa NBS Sanyuka TV Next Media byonna nga bw'obimanyi n'amutegeeza nti munange yenza abantu bonna bakola ki buli kyenkola ne banningiriza buli kyenkola ne bansabula lwaki tebanvaako. Jjukira nti we baayogera ku luli oluyimba ne bakoowola mwana mulenzi amanyiddwa nga Wizo abeere nga ate amusuwinga yagenda maaso kubanga ate abategeeza nti bannange ono omwana ke kaseera ke naye muleka akole ki ashininge lwaki ate mba mutwala mu mbuga z'amateeka. Kati alabye nga kimususeeko n'agamba nti simanyi kiki nakola baati ba anikati buli saa babeera bansabula simanyi kiki nabakola lwaki bankyawawe bati, okitegeera lwaki bapresenta bo banteeka wansi buli kaseera bataddemu amaanyi mangi nnyo okulaba nti banzikakanya ku ttaka kwegamba nga bimusobedde ewaka ne mu kibira naye nga jjukira nti n'omukyala amanyiddwa nga Diana Nabatanzi naye akaaba abantu be bamu abo era nga mwana ttu agali mu kubuga gamba nti ono ajuliridde kooti ku nsonga ezo ez'okubanga munange bakola ki bamuttattanya bamumazeeko kye bayita emirembe. Jjukira nti ne Mulangira Suuna naye yavaayo ku nsonga ze zimu ezo era nga naye yamaliriza akoze ki abasuubinze ne basulayo ne mukomera n'ensimbi nno n'akola ki n'azibajjamu eziwerako ddala. Ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Grenade Official. Yes, gye buvuddeko awo twagenze maaso kubanga ate tulaba omukyala yali yamusenza munange nga amukasukira ebintu wabweru era bw'atyo n'amukomekereza obutaddanga wowe n'ateekako n'asikali okubanga naye amukugira nti wonna waba amulabiddeko akubenga bukubi ndulu. Kakati nno agaliwo Grenade bwe batyo bagenze maaso kubanga ate bamulopa ku poliisi era nga poliisi ekola ki emunoonya wakitegeera. Yes, naye nga ye Sugar Mami yali yamusenza amulumiriza okubanga munange tayina kye yali amwongeddeko wadde era nga omusango gwagenze maaso kubanga ate amugulako ku poliisi gwa trespassing mbwagenda maaso kubanga ate trespassing gagatako n'okubanga ate amutiisatiisa okumutuusaako obulabe naye nga ate mukadde ke kamu omukyalo oyo mwennyini alumiriza Grenade okubaamu obulogologo mbu munange yeeraguza nnyo alogaloga nnyo asobole okubanga ate afuna okuganja muki mbu mu bafaanizi be kwegamba ebintu bingi nnyo byagenda maaso kubanga ate amuvunaana oba obitegedde kankuddire amuvunaana obulogo amuvunaana okubanga amutiisatiisa okumutuusaako obulabe amuvunaana okubanga ate asalingiriza mu matwale we yamuganye n'agatako n'okubanga ate amuvunaana ogw'obutabaako kyakola ki kyamwongerako financially ogugwe gubadde gwaki gwakukalakata. Eyo bwetuvaayo yes tugenda ku kaada egenze maaso kubanga ate eyogeza bangi obugambo obutonotono n'obunenenene n'okutolotooma wali wonna era nga kaada eno eraga nti ya mukulu amanyiddwa nga Pastor Wilson Bugembe era nga yagiwandikidde omukulu amanyiddwa nga Josephat Seguya owa Bukedde TV munange nga amuyita ku mikolo gye egy'embaga mpuliriza jambaga sijja kwanjula era nga mwana tu bategezeza nti emikolo gyakuba ennaku z'omwezi nga 3 Juni w'omwaka guno gwennyini olunaku lujja kubeera Lwakutaano wabula nga ate kigenze maaso kubanga kimala abangi enviri ku mutwe kwe kubanga munange erinnya ly'omugole omukyala terirabikiddeeko wadde muki mu kaada eno kyakusatu ku kyo oba kyakubiri ku kyo kyekyokubanga ate kaada efulumye ng'eraga nti yambaga naye nga ate ebyokwanjula byo tebikoze ki tebinyegeddwako kubanga abantu bakimanyi bungi nti omukulu
omukulu Pastor Wilson Bugembe takolanga ki tayanjulangako naye nga jjukira nti kuno kwe kubadde okusaba kw'abangi era nga bangi badde bamutadde ku nninga nga bamugamba oleta ddi omukyala baatuuka n'okumugamba nti bw'aba akubuze ffe tugambe tukole ki tukunoonyeze ate nga n'abagenze maaso kubanga bamwesibako bangi bavuddeyo ne bakola obutambi nga bamwepikira kati nno yo kada efulumye ngeraga nti emikolo gikoze ki gyengedde so katulindire tulabe ekinaava esaidi eyo. Awo bwe tuvaawo ngenda kuba nga atenzira ku taata ataliiko wadde akaseka bwe kituuka ku muwala wamanyiddwa nga Briella era nga n'omukulu amanyiddwa nga Bruno K agenze maaso kuba nga ate atwala ba social media in-laws esaketi n'abagamba nti banange mbaagala nnyo naye olumu mu kisusa n'agamba nti omwana wange alina emyaka 2 gyokka bwe giti naye ate asobola okuba nga munange yeesasulira school fees ono gwe mulaba influencer mulambirira era nga munange alina abagobereza bawera ku ddala 1.5 okitegera waleeri ku Instagram ate nga no ku Facebook ayinawo emitwalo 2,300 n'agamba naye bwe natandika okuba nga ate posting omwana wange ne mugulirawo ne zino platforms za social media mwagina maaso okuba nga ate muntabukira ne mugamba nga wenoonya obutala ne mulisa wolololo noonya likes kakati nze kinali ngoba nali nkimanyi kyekyokuba nga omwana wange ku myaka emito asobola okuba nga ate munange akola ensimbi era kino munange plan yange egenda mu maaso okuba nga ate kola ki etambula bukwakku bw'ati n'ategeeza nti bannange ekyolumba social media in-laws mutujjeeko akajanja tumanyi butya bwe tuyinza okuba nga tetukola ki tukuza abaana baffe simu abatuzaalira nze ekyo nkyongeddeko naye tekyabaddeko bannange naye nga byebyo byagenze maaso okuba nga ate abategeeza mubagyeko akajanja omwana ekintu agenda maaso okuba nga ate akifa bakula yukira nti bombiri bano bagenda maaso okuba nga ate munange bakolera kampuni efulumya sabbuuni wa Imperial Leather oba okitegeera so ne bagattako okuba nga bagattakawo ebyokulyakulya ne bayambako ku mukyala amanyiddwa nga Farida nakazi we bati nobeera nga bakifa bakula okufuna ki ensimbi so nga ate mu bufu bwe bumu omukulu amanyiddwa nga Bruno K asisinkanye omukyala amanyiddwa nga Fifi okitegeera era ne bagenda maaso okuba nga ate bawayamu jjukira nti ono amwepikidde okumala ebbanga eriwerako ddala okuva ddala ng'akyali ku kyeyo era ba social media in-laws ne boogera beboogedde bingi naye nga bo munange omukwano gukulidde ddala guli gwennyini ogwakola ki ogwayogerwako mu Bayibuli si guno ogwa mmwe gwe mumanyi. Hi guys, I'm super excited to meet Mr. Bruno K. Mr. Bruno K. I'm really excited to meet you. Onengade. Brava. Teto. Never name Mr. Bruno. I'm happy to have you. Umpayo kati. Sisi chondetedde nga nesunza bala comment bagamba meet Bruno K nange nengamba wange nine birabo nkankuletere sente ikanyingira wano Bruno K but agala kukupa sente just wait hardly waiting Fifi one kebadde ku simu yange nga tekuli sente naye nkuleeteddeyo ebirabo bibi kano kasabbuuni bakayita Imperial Leather what kano bulijjo Briella kalina waliwo n'akalala wano njagala okaweeyo omukwano gw'omulenzi yenna bakayita intense no fresh bust wow kati kano kashawa gel kafe bulijjo nkalaba no na Farida bakayita gundi sport kano kabali abagenda mu gym bikyabadduka emisinde nange sooka esiga osobola okunaba kakati nkola ntya kano kati ojja kanaaba ojja buwulira naye kakati Fibi ebya ssente bigira birindako naye ebya sabbuuni mbimala bibi no kusabuni yongerako na sabuni ebya sabuni mbimala Fibi naawe Bruno saka sabuni yensimye kubanga so kati ekyalo kyonna sabuni w'abanene nange agenda kugembo Bruno K akola ku bintu bya Imperial Leather what bayina kunaaba era kati Fibi bonna abali ewaka bonna bagambe banaaba Imperial naye nga nnyongera okutegeeza nti yateekamu ensimbi simulala yimukulu amanyiddwa nga DJ Farrock okuva wali eri mu United States of America yes mu state ya California agamba nti akusabatula enguliko wonna woolina oba nga ate mwana tu ekusensera bulungi nnyo ku bbayi ensamusamu era gwe wenna alina omukolo ng'oli eyo tomubuusa maaso ennamba eri awo ku screen egenda maaso kuba nga ate omwekwata oba mukolo gw'amazaalibwa oba gwa mbaga oba gwa kwanjula kyonna kye kiri as long as party ajja kuba nga ate akwasaganya so nga ate mukadde ke kamu akutegeeza nti alina ebidongo abaana abeyiga
nga Eastern Uganda lyatuuse dda oli Kamuli oli Mbale wonna Tororo ebitundu ebirannyawo Bugiri byonna Idudi Nakalama Jinja akupangisa ebidongo ebyo noba ng'ate mwanattu omukolo gwo tegukola kitegusemba bwe tudda ku mukyala amanyiddwa nga Carol Kasita yabadde agenda maaso kuba ng'ate ajaguza amazaalibwa ge ag'emyaka 33 naye nga jjukira nti ono ayogerwako nga abayimbi abakyasinze okuba ng'ate munange beekunamira kakati ono ku nsonga y'okuba nga ensangi zino abafans beegulidde omuzogo kuba nga bakwata ku bitone by'abakyala ate n'abakyala nabo ne beggulirawo omuzogo kuba nga bakwata ku bitone by'abaami yategeezezza nti abatesitesi b'ebivule balina okuba nga munange badda mu nsonga eno ne bagirivisinga bulungi ne baba ng'ate bateekawo enjawukana wakati w'abafans n'abayimbi kugira ne babawo distance nnene nga bafaani muli eri ng'ate bo abayimbi bali eri ne muba nga mubalabire nga temukyayinza adde okukwata ku bibiini byabwe bw'ati bwe yategeeza naye nga jjukira kino we yakyogeredde abayimbi nga Martha Mukisa ba Victim ba Winnie Nwagi mwana mulenzi amanyiddwa nga Chosen Blood okitegeera emigo gya musaade bagikuunyulako naye ye bw'ati bwe yateesezza ku nsonga eyo naye ng'agamba nti ekyokwambala obukete bwabwe temujja kuba ng'ate mukola ki mu kibalemesa so ng'ate bwe twogera ku bukete sirekayo mukyala amanyiddwa nga Winnie Nwagi yesa ono gye buvuddekawo yagenze maaso kuba ng'ate avaayo ne lisiti yaabo babulookinze era n'ategeeza bafans be nti bano bonna nababulookinga ate nkyayinza okuba nga nkola ki mbulookinga nze saagala jogo saagala kamanyiro ku akawunti zange okitegeera era n'agenda maaso kuba nga abategeeza nti gwe wenna ananvumira wano nja kubulookinga ate naawe anaaleeta waneno bizinesi byombo simanyanga obiranga wepromotingira ku channel yange nja kuba nga ate nkola ki nkubulookinga kwegamba yagenze maaso kuba nga ate abamala akababba naye nga ntwala omukisa guno okutumirako ku mukyala amanyiddwa nga Aunty Peace yes awo Toronto ya oba Texas oba Toronto ekimu ku byo yes nkutumiddeko nnyonyini ddala mukwano webale mukwano kubanga ate otulaga ekyabatina yo mukulu amanyiddwa nga Tamale Mirundi Junior yaziguddemu oluvannyuma lw'omukyala yabadde agenda maaso kubanga ate amusuza okumutimpula era nga ono yatotodde ensonga emukubya nga ye okubanga munange yeetaba mu bikolwa eby'obwenzi okitegeera yes omukyala sugar mami omukyala amuliisa amusuza amunywesa ate n'abanga amugattako kibayite jogo era nga bino byonna byabaddewo oluvannyuma lw'okubanga omukulu ono yavudde mu mazaalibwa g'omukulu muhoozi nga yeetisse ono bamukubye amakufulu bamukubye buli kimu era nga feesi yonna yazimbye obumonde era nga mwana ttu yavuddewo nga alayidde obutaddamu kubanga ate ayagala mukyala azaddeko otegeera ensonga eyo jjukira nti ye Kaizi yamulabula n'amutegeeza nti alifuna ebizibu ne bashuga mami nga takola ki tawulira ate nga ye omukulu amanyiddwa nga Edilisa Musuza muyite Eddie Kenzo yesa bw'ati naye avuddeyo nga musanyufu byansuso n'agamba nga bw'atejjusa ku nsonga y'oluzungu agamba nti bangi bamugambye nti ayogera oluzungu olufu naye kisookera ddala oluzungu olutuufu talaba wawe lumutuusizza agamba nti luno lwemuyita olufu lwennyini lwe lumutadde mu birungi entoŋŋooni byalimu lwe lugenze maaso kuba nga ate lusayininga deals z'abalula enkya n'eggulo lwe lwogera ne ba business partners ab'enjawulo kwegamba olwemuyita olufu ye talwejjusa era talwevuma ate nga ye mwana mulenzi amanyiddwa nga King Rapper Ratata yes naye agudde mu bintu essomero gy'asomera erimanyiddwa nga Namuŋŋona High School lisazeewo kubanga ate munange erimuzaamu eryanyi nga liga nti owaaye katukuzeemu ekipawa kubanga munange oli wa tabbo omwana ono alina kolabo nani ne Sean Paul era nga essaawa yonna ijja kubanga ate ekola ki egwawo kakati no bano bagenze maaso kubanga ate bamugamba nti kakati katuvujjirire music wo tukuwe obukadde 10 obw'ensimbi era nga munange check bagimukwanze dda ate nga ye omukyala amanyiddwa nga Juliana Kanyomozi ono ye akyakala akati baba social media in-laws yes kinajjukira nti ababadde nga bamusiba ku mukulu amanyiddwa nga Muhoozi nga bamugamba nti Muhoozi ye taata waani wa Taaji lwaki tabalaga mwana lwaki tabalaga taata wa mwana gyoli nti bibakwatako naye nga ye yabagamba nti munange obulamu bwe buli private ayagala nnyo ebintu ebiri private awo mu question and answer ku IG yagenda maaso kubanga ate abaanukula n'abagamba nti bannange nze Muhoozi si ye taata waani w'omwana wange nze obulamu bwange buli private bwe kituuka ku nsonga z'omwami wange n'omwana wange era ng'omwami ogwe mwagala okumanya taata wa Taaji tumaze naye emyaka 7 naye tayagala bintu byaki bya butaala kakati nno waliwo social media in-law eyamuzeemu n'amutegeeza nti omwana gwe yazaala yafaanana jjajja mwami agamba mbu Museveni mbu yamufaanana amagalo naye n'amutegeeza nti kamusabire omwana oyo tafaanana Muhoozi okunywa enguuli kwegamba ebintu ebifaanako bityo bigenze maaso okuba nga ate bituukawo mu bulamu bw'omukyalo oyo
Olunaku olwaleero omukyala amanyiddwa nga Fiona Ngono azaalibwa Mbale yazaalibwa wabula ng'ate Kenya gy'akakalabiza emirimu gye era nga ku lunaku luno asazeewo okuba ng'ate atumirako ku maama we, sister we, brother we bonna ng'agamba nti abaagala ebitenkanika ate nga mukadde ke kamu mwana mulenzi ono amanyiddwa nga Nasruddin Baka naye yazaalibwa olunaku lwabadde lwaggulu era nga maama amanyiddwa nga Nazwa Prosi agamba nti munange akwagala bitenkanika happy birthday baby boy. Ngera kubanga ate munange mpunzika ne story y'omugagga amanyiddwa nga Rasa bwatyo yayingizaawo ekimyula kalibatsanya naye ng'ajjukira ati omukulu ono yabaddeko ku interview awo ebbanga siddene nnyo nagenda maaso kubanga ate atutegeeza nga bw'atakyalina interest mu bakyala abeeru era ng'agamba nti ebizibu bamutuusizzaako abirabye Zaala Toto yali mweru wadde nga yatugamba nti yali amwesibako bwesibi naye nga olaba nti omukwana era gwaliwo ko Dana Nabatanzi yali mukyala mweru Angel abadde mukyala mweru kakati bw'atyo nategeeza nti ayagala ku bakyala ba Black Beauty ng'omukyala amanyiddwa nga Farida Nakazwe asobole okuba nga ate munange akyusa ku bulamu kubanga agamba nti abo bakyala abalina amagezi amazaale ne bw'aba nga tayakola teyasoma amaze okuba nga ate ayingizaawo ekimyula era ng'ono yagenze maaso okuba nga ate yeekuba ekifaananyi kya Rasa ku ntumbwe wano abangi gye baakubikubira no mugongo bo ngamba mukyala wa Nubian Lee ne mukyala wa Bobby Wine bo babikuba mu mugongo ye Rasa we amutadde ku ntumbwe naye nga bo ba social media in-laws ababitegeera bagenze maaso kubanga ate bamulabula ne bamutegeeza nti omukyala kasita akuteeka ku kigere manya ebibyo bibi ekifo wabakutadde kifu nnyo nga wokiwulira naye nga ye ategeezezza nti bweba motoka yayingizaawo UBL mu bufunze avuga kanamba naye nga tubadde tukyali ku olw'okuba nga ate munange tutendereza omugole ne zigenda maaso okubanga ate ziwambaza omukyala amanyiddwa nga Angel Akankunda oyo jjukira nti oluvannyuma lw'okubanga munaye batulaze nti baawukanye ku mukutu gwe ogwa TikTok yagaana okubanga ate akyusa erinnya lye era nga yeeyita Angel Lwasa Boss Lady ng'emannya g'akozesa naye nga bangi bagenze maaso okubanga bamukonjera ne bamugamba nti amannya agakyuse yagaana bw'atyo n'agenda maaso okubanga ate apostinga ebifaananyi bino olunaku olwaliro luno lwennyini n'ategeezanga munnange bw'ayagala parking ekolebwe omukwano gwe gukyagenda maaso okubanga ate gutinta era nga munnange ne ssenga atulaze nti amuzzaayo wani wa Lwasa kufumba omugole nze mulina omugole nze mulina muzzaayo wa bbaawe senga omugole nze muzzaayo mu bitiibwa senga omulimu agukolera ddala team no what team no divorce team no kunoba team no anoba ndagawa mututte mu bitiibwa muzzaayo wa bbaawe abadde bensonga Rasa mulinyeeko ku kyowakati bambi balinyeeko mu muliro gubookye bagambe mujje mpola enjo takyayika ensalawo okuwe wange